Okay, mugamba mutya abatulaba ku mukutu guno nako olwaleero anti bizeemu omukulu yafuuse enkweka nkukwekwe wetwogerera essaawa zino ab'ebyokwerinda baba munoonyezaawo watuufu Kyagulanyi afuuse batugamba nti afuuka kamyu afuuka kamunyeera wetwogerera essaawa zino Robert Kyagulanyi ali Gomba naye tali simanyi oba gyali vidiyo esembye okubeerayo gyatadde ku mukutu gwa TikTok eraga nti abadde Gomba agenze kulambula ku bajjajjaabe ne bataatabe abagenzi era agenze era essaawa zino vidiyo gyava okuteekayo essaawa zino jjukira tukyali kweri nti ali ku nnyumba ki ennyumba tuje kyatubuze bakyanoonya nnyumba agenze Malalo omusajja agenda fuukira abantu ekizibu so bannange mutwekumire amawulire gonna nze nabagamba nga kuwera mu budde banfunidde eggulire wendi kuweera subscribing ku Celebrity Track Extra UG ojja kubanga ebisinga ku bino obifuna naye wenjogerera essaawa zino bigambo bye mu vidiyo eno njagala sooka ogiwulirize agambye neera akyali mu kwekweka aze kubuuza ku bajjajjaabe neekulambula ku malaalo ga kitaawe ne maama we ne baganda be abafedda sooka olire vidiyo eno. Today is the 25th of January 2025 and I'm in our home in Gomba. Just came to say hello to my living mother and my sister and to say hello to Mama in heaven and Papa and all my family members and to also get some love from home. Yeah, another day of hiding, another day of injustice. As you all know, the police has always come out to give a statement on anything, but since the raid on my house, the first, the second, and the third one where my wife was assaulted, the police has not said anything. As I've always said, that in a country under family rule, the ruling family is always above the law and everybody else, a worker, an employee. The police cannot say a thing. The Human Rights Commission, you saw them going to my house to pay my wife a visit, apparently. And then after the raid and the assault on my wife and all the criminality that was done at my house, nothing has happened. Well, that's where we are. As you see, a day before my wife was attacked, the interreligious community was at my house and, spoke to my wife. I'm yet to hear their statement on what happened. But all in all, the task is on us Ugandans to free ourselves. I'm doing what I can do. I'm visiting various leaders across the country. Of course, under scrutiny, under fear, under high risk. But I'm doing what I have to do to reach out to you and charge you and tell you that you can also play your part, either singularly or in a group. But we can change our country, all of us. Thank you, people power, our power. Keep fighting, keep resisting, Uganda will be free. Ochegede bulungi nnyo agambye agenze kwebukula nga bagamba nti genda ko mbajjajjaawo bakulabeko genda olimeko ku bijja omukulu lwanoonyeza ku nyumba eyakalina ne drone we yabadde ali mu kulima bijja kaakati awo tuli 2026 twamutandise tuli mu January speed kwatambula ezo za tuli mu June omwaka kutuvuga speed ekisanja kino simanyi gwe kyolina okola ku subscribinga egulye tuli kuwanga bweyina kubeera egulye ndi kutuusaako mu budde omukulu katwetwogerera simanyi oba ali Gomba naye video yagitaddeyo dda kati ndowooza abakulu obwangu olina okukozesa mufuneyo ku nnyonyi at least mumusanga awo egomba naye sikiwa nti wenyonyi we natokotera ebiwujjo anaaba akyaliwo video eddako omukulu agenda kubeera wa mu video nayogedde n'agamba nti akyali on the run bamuyigga bagala mutuusaako obulabe n'agamba nti mukyala we akyali traumatized ali mu ddwaliro olw'ebyo ebyamutuusibwako ennaku nga zize emabega mu bigambo byayogedde mu video nga bw'ogiwulidde kati ekyebuuzibwa omukulu katubalina munoonyeza ku ki kuba ne ku saati tokyasobola mufuna naye olwaleero akyusizza ku ngoye ennaku
essaati era akyusizzaako tabadde mu jampa tabadde mu ngoye ze ezimu tabadde mu jampa akyusizzaamuko but what you need is subscribe ne tuba nga tukuweereza amawulire gonna nkutegeeza banafe abagitm computer center wali mu kibuga Kampala bakutuusako computer ez'omulembe zino nga boziraba wano tulina monitors ez'omulembe tulina computers ez'omulembe tulina ayagala ku laptop obw'omulembe ayagala hard disks ez'omulembe computer etagenda kusumbwa bwakola graphics oli gamer buli kimu computer zonna weziri monitors ez'omulembe gtm computers mu kibuga Kampala basanga wali ku Kabaka Kintu Plaza ojja kubafuna bulungi nnyo ebisigadde naye kansooke nmanyi omukulu awala wagenda buli wagenda nga nkuwa tetumanyi watuufu kati nawe okyebuuza aliwo awatuufu bikyakusobedde tuba kuserebwa ki track